butereevu yonna gye musizira okubeera nga temugoberera mbalirizaako Fahad Pro UG omuweereza omuwendijo okubeera nga tembatuusako amawulire ge bwegatambula mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo osako ne bulugu nga yonna video ojja kubeera nga oterako ekigo like nga sharengirako abala tegeeza banno obategeeza nti kakati waliwo ebiri side ezeno comment section always beera open oba naka comment ko tekigenda kubeera nga te okasulawo awo kakati abaganda balina olugero lugamba nti bw'obanga tonnafa ekyamazima oba tonnafa teweevumanga nsi kubanga mukama katonda always abeera ne plan naye tajja kubuulira ddi alwojja okubeera nga ate otuuka ate ku birungi oba ebyengera munnange kapere abadde nga webbanga lyonna nga strugglinga era nga kapere ndowooza amaze emyaka giringa emeka nga 15 mu Amalula family omwo amaze emyaka egiwererako ddala ng'alimu Amalula family naye nga be bantu abasinga okubeera nga tebasasulwa bubi nnyo kapere abadde musajja strugglinga ennyo era ng'ekyamazima embeera tebadde ya mulembe kapere alina abaana be basatu era nga omwana w'omukulu bamuyita Trump oba Twamp bamuyita Twamp era nga alina ne mukyala we bamuyita Mama Trump so musajja alina family naye nga embeera ekyamazima si nnungi n'akamunage wekisinga zize ziyise yava ne yesitula butereevu n'abeera nga ati agenda ku kibiina eky'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba bannange byonna bikole naye nze kyenjagala kiri kimu njagala obeere nga ate onsitula onteeke ku nnyonyi mbere nga ate nagenda e Bulaaya ekyo ekirooto kyange era nga munnaye bw'onaaba okinkoledde ne bw'oba tozze kuziika so Bobi Wine ebigambo ebyo yabikwata n'asirika ye kapere ndowooza obudde bwayitawo nalowooza just ka speech nakawabuwi natambula n'agenda munnaye Bobi Wine yabadde ali awo n'abeera nga ati amukubako surprise ey'enjawulo era nga kapere yabadde tategedde nti bagenda kubeera nga tebamutwala e Dubai kyekyamazima yamuyisa bulungi nnyo n'amugamba kapere jangu wano jjukira ali yamugyako dda passport yamugyako passport ye n'abeera nga ata processinga visa byonna kakati y'omukulu n'abeera nabyo mu motoka yaabo n'asirika so time olwatuuse n'ayita kapere nga sooka ojje jangu kapere tugenda kubeera nga tetulyamu ekyennyanja side wali ku One Love Beach era naye kapere kye yakoze n'abeera nga ate asalako awali ku One Love Beach ate kapere yagenza okubeera nga teyetegereza ng'omusajja yamuyise okubeera nga tebalyamu ekyennyanja nga bakwata ate Entebbe Road ndoza nalowooza oba tulina gwe tugenda kimu oba tulina gwe tuwerekera yagenza okubeera nga teyetegereza nga bamuga kakati kapere omanye ekiriwo gino emigugu n'ensawo yiyo passport yo yino gikwate tubeere nga tetugenda ebyazzeekaawo kukubeera nga tebalinnye ennyonyi n'ebyo byonna bye mwalabye nga batuuse Dubai mpaka nga batuuse n'okubeera nga ate bakomawo era nga bakomyewo mu ggwanga Uganda kakati ekiriwo saawa eno nadde saagala babbirako naye kali kamale gababbirako engeri kiri nti muli bantu bange kapere olwagenze Dubai abantu bangi nnyo bayogedde ebigambo bingi lwaki omukulu teyakutte n'abeera nga atamuwa ssente ezo lwaki bigambo byadde bingi nnyo era nja kubeera nga ate mbibaterawo mu maaso awo musobola okubeera nga ate muwulira biki byasodde okubeera nga ate boogera ku nsonga ya kapere oba ya Bobi Wine okubeera nga teyatutte kapere mu ggwanga lye Dubai nga b'ensonga zibawa bagamba nti lwaki teyakutte n'abeera nga ate amuwaamu ssente omanyi abantu bo tebabulwako byakwekwasa eva babako n'ensonga zebayingizawo so munnange omukulu abadde nga ne pulaani eyo mukasirise mubadde mukimanyi nti kapere agenda kubeera nga ate azimbibwa ennyumba akonoka babbiddeko era nga mutuule mukalire nja kubeera nga ate mbibatuusaako mu maaso awo kapere waliwo ekifo ekyenjawulo kye basobodde okubeera nga ate bamuguliramu ettaka saidi zeeyo egayaaza era nga genfunawo galaga nti ennyumba yatandisedde okubeera nga ate ezimbibwa era nga kapere very soon bajja kubeera nga ate bamukubako surprise nga ab'ekibiina kya National Unity Platform kubanga kapere bambi embeera yenga bwe nakutegeeza embeera si nnungi n'akamu alimu kubeera nga ate astrugglingira mu kazigo ate nga alinamu omukyala alinamu n'abaana be basatu kugamba embeera si ya mulembe n'akamu ate nga bakomediani banne aba amoti bani at least bo balina we bali naye ono kapere ono amaze ebbanga nga akola komedi we naye ng'embeera ekyaganya okubeera nga ate evaayo ate nga teyekomyawo n'abeera nga ate yesitula n'agenda ew'omukulu n'amubuulira in person biki bye yeetaaga so byo ne biriwo saawa eno era nja kubeera nga te mbibateerako mu maaso awo naye nga ye kapere yagudde dda mu bintu bamufunidde ettaka samweya eyo mu kibuga oba mu district y'Egayaza side ze agenda kubeera nga ate bamuzimbirako ennyumba ab'ekibiina kya NUP byonna ojja kubeera nga ate obisanga wano kapere nga tebaterawo video zino kapere biki byasodde okubeera nga ate ayogera ku lugendo lw'e Dubai era nga ojogera saawa eno kapere
akaveera ino omukono ogumu yagusibyeko akaveera takkiriza kubeera nga ate muntu n'omu agukwatako takkiriza kubeera nga tegutonnyako otuzi takkiriza kubeera nga ate gubaako oba ewantu wonna wonna yegukwata yo yasizewo n'agamba nti omukono ogwona kubeera nga ate agusibyeko akaveera ako okumala wiiki nnamba kubanga bye yalabye oba bye yafunye byonna ngenda kubeera nga tembikutirawo video likinga sharingirako abalala tugeteko mu butongole subscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekako alert nga olweno bandese video ndi kakati gano gegagudde side ezo eno komawo n'ensonga endala nnyingi nnyo fundawo musoke mulayo bino nkomawo temubaawo Kapere. Lwanso. Kiki omukono mulwadde ng'oyambadde gloves? Mukono guno kola gulimu amasannyalaze mangi. Mukama wange president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kapere ng'onyumye. Kasita yagukwatako. Wanje? Naye nga amasannyalaze gange bangi bagenda gappa nesalawo ngusabike. Era omukono guno ngenda kusayagala kunaaba. Era gwe naalaaba omukisa guyinza okuvaako. Era omukono guno gusabukulula oba okuggyako kano kavuyo. Kisoboka. Mala kutuuka mu Amerika ndyoke mbijjeko. Ndyoke ntandikeko kunaaba. Omusiru yekka yalaba nti ekyokulinnya ennyonyi n'ogenda okulambula Dubai kiina kye kyongera ku muntu. Ennyonyi njikkiriza esobola okukyusa obulamu bwo ng'ogenda ku mulimu. Nabagamba wano olunaku lumu nga mutijjatijja nga batwala King Shiba ekkata olwaleero aliriddawa. Ne mbagamba bwe mba mwagala kukolera charity na kusiima muntu ono mumukolere business oba mumuteerewo akayumba waanassa oluba. Olwaleero King Shiba mumanyi gyali. Mumanyi gyali. Kati so ye kadingo kasita yategeera nti mwagala okuba kyamuukiriza ddaani ebintu eby'amakulu. Kyova olaba asobola okugamba omutegese yamusasudde ogenda okuperforminga e Dubai. Nti ku bantu benjijja nabo nteeraako Kapere nsobola okuzannyirako ebyobufuzi. Naye nga wano ekyokutwala Kapere Dubai ku bizibu by'alina ayina abaana bayitirivu n'omukyala talina kyabaliisa. Kapere ne landiroodi we wenjogerera mu bangi emyezi 6. Sente zino era bwe mba mwagala kusiima Kapere nakutulaga nti olina omutima omulungi. Lwaki tomugulirayo ka 5 ku 10 n'omuteeramu akayumba ka miliyoni 3 n'oyambira ddala obulamu bwe? Dani okumuteeka ku nnyonyi kituufu esobola okuba nga yali weeru ya Kapere era nga kyayagala, naye ng'omukulembeze olina okuba n'amagezi agabuulirira omuntu n'okumulaga ekituufu ekisobola okuyamba obulamu bwe. Nti kituufu Kapere okugenda e Dubai okyagala naye tekisobola kukugasa. Sooka weeseetinga nze kyensobola okukuyamba n'okukuggyako kwe kukuteerawo w'obeera oba kwe kukuwa entandikwa mu bulamu enaasobola n'okuyamba abaana bo. Ekyo kye tuyita omukulembeze. Naye nabalabye mwenna mwaka Bobi Wine n'ekyennyanja Kapere kye yalidde. Kapere ayinza okuba ye yakyesasulidde ku bukoga Bobi Wine bwaliko. Olaba yatuuse n'okupeekapeeka promota nti nteera ku nnyonyi Kapere basobole okulanga ebivulu byabwe by'e Dubai. Kati omukulembeze ali mu struggle. Ogenda ku boat cruise nga ne bakadaama bagenda okuyingira basonze. Olunaku lwe mulizibuka amaaso bantu mmwe gyo n'omusajja banoonyezaako ssente nakuba nakugusa ebyo byamulemerera ng'akyali muyimbi mujja kufuna amagezi mu mutwe kubanga Bobi Wine ng'akyali muyimbi ne Dubai baali tebamutegeka ate music we yakubaluddawo. Ne kati bwakozesa situlago mbu tugenda ku boat cruise ku bizibu abaana b'e Dubai bye mulina. The boat cruise gwe mugase nnyo gye muli. Mutugenda mu kisaawe kusamba mupiira ku policies ezeetaaga okwamendinga ne bilaterals ezeetaaga okulivayizinga mugenda kusamba mupiira na mujega. Bamuyita omugaga Kapere Rufotose. Tatani bamuyita Tata Trump ono yali wange twakubangadde emiziki naye ne bamoti ne bafade bitama ku Jenina Jaja Sinasi ale 2000 naye yangambako olumu nti ayagala kola ki ayagala givuga muko ayagala kulinnyako ku nnyonyi emugala tufayo nze nyina bakyali bange era bwe nali nzija nayogera ne coordinator waffe ne mugamba mu bantu benzija nabo nzija ne Kapere naye togamba muntu yenna kubanga twali twagala ebeere surprise era namupoloozi ne mugamba boyo nkutwala kulya kyennyanja ne mulimbalimba paka wano. Naye ono musajja kyali wange
bafubye nnyo okumukozesa nga bw'omanyi banoonya mikwano gyange ne banigamba ani mukwano gwa Bobi Wine oyo amanyi ne bamuleeta ne bamuwandikira ebigambo ne bamugamba genda Bobi omugambe kino oyo Bobi ali abafu oyo Bobi akolagana n'abasiyazi oyo Bobi akolagana naki abo abantu sebo naye anyway Tata Trump dakika ngemu tereza microphone mugaga genda kwogera ko mic check Lindako Becky ndifaniwe naye Becky okutandikira ddala ku go Becky is a liar. No, alina malo. Bakumalo. Becky is a liar. Becky plays with people's emotions and sympathy. Munango yo mwate mujja kumanya. Senga said one thing you should know about Chosen Becky isn't mwana mtoe. She's very young, and the moment you're young, Mega's go gabe. I don't think so. I don't think so. That was the reason. No, Mama. Marjorie. What she does. Omwana oyo nga yakajja mu mawulire yatekinga advantage of yali ava mu kyalo so nga alabika ekyalo tasiba nviiri nga kakazi nga kampi so nga alabika obuto. Of course teyali mukadde oba mbuno our age, you get, but she was not as young as she wanted us to believe. Yajana tulimba mbu alimanyi oba 15 nga afuka no yagamba ali 15 talina mwana abonkubukedde. She even lied how she's a virgin. Years down the road we got to know that girl even had I know mwana nga yazala alina omwana nange ekyo bulimba bukyalinawo kopi omwana agenda kumukedde abambi nalinga era nga ngamba Uganda mwe abayimbi ba industry ba producer mutekinga advantage of abawala abato era kana kumba akana baka kuzadda kaina n'omwana kalina n'omwana senga asidi. Becky wakola interview. If you're smart and observant, her interview has a lot of like ebintu ebitakwatagana inze ngaze like buli story ye ogikuba muki ekituli. Becky yasoka n'agamba yali mwana muto nnyo nga gayi gwafunyemu olubuto wano muwulireewo bulungi mugende munonye interview ye ne SB4 mbu omwana we omusajja gwe yazaalamu omwana imbu nalikana kato nga abandaba nga balaba nga ndikatini nnyo nga nakana kenzadde nga kali so unhealthy. Omusajja I was never with him because yanimba mbuno si mufumbo. I found out mbuno omusajja yali musajja mukulu nga musajja mufumbo. Obufaananyi ne wavaayo obufaananyi nga Chosen Becky aline boyfriend. Mbadde nkulinze ku point y'obufaananyi nga ka boyfriend keke kamuzalamu n'omwana. Lindako inga the boy is almost the same age as her. Ekyo ne kiddawali era n'agamba twali bubi nnyo nentuuka omwana wange nga bamuwa amazzi then again awo maso ngagamba omwana wange n'omubulaba kwegamba mpulira bubi kuba omwana wange okuva we namuzaala abadde mugimu nga talwala like which is which. Ayogera bitakwatagana. She tells a lot of lies. Like, I don't know why Becky lies. She's such a liar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire muri bulungi. Ya nze ngaze siri fine olw'ebigambo ebitambula ku famire yange, ku baana bange, ku maama w'abaana bange tebinsanyusa. Era omutima mbadde nga sisula bulungi, omutima gugenda kwabika. Era famire zaffe nga zigezaako okuŋŋamba Amiri tovaayo kwogera. Amiri tewennyonnyolako. Nate nga sennyonnyolako bwe mba sennyonnyoddeeko
family yange bagiteeka wansi nange nze kennyini banteeka wansi simanyi biruubirirwa byabwe ki simanyi ensonga ddala esooka ensonga ebigambibwa nti sirabirira baana bange mbalabirira okuva lwe baazaalibwa anti nento eddagala twagendayo ku Heather twalina mu covid twalimira ku Malukomu Rubaga abasawo nabo banjulira era twagendayo okutandika okunywa eddagala era nze yasasula buli kimu eddwaliro okuzaala byonna nga nze abisasula Zahirwa asembyeyo buli kimu nze abadde nga asasula okuva ku Antinento Zahira bamuzaalira Kibuli mawiro gonna buli wabadde nga mukyala wange azaala mbeerayo okuva nga azadde n'ensulawo ekiro ekyo then kumakya nenvaayo nengenda nenkola ogwo gubeera musango abaana bange mbalabirira tewali n'omu era wabeerayo omuntu erina avaayo n'agamba nti yakwata lisiiti toba yasasulira ekintu kyonna ku mwana wange agireete nenolaba omuntu tababeeramu ebigambo tebivuddemu ffe babiri ate ne mubabilivinga nga boogera ebigambo ebyo ebinzikakkanya awamu ne famire yange. Ensonga ey'okubiri sikubangako mukyala wange sikubangako maama w'abaana bange simukubangako era sini eri mu vidiyo etambula maybe they wanted to portray biri ebirala ebya past relationships maybe nga kye baali baagala okulaga enze simukubangako bya bulimba era mbasaba omuntu yenna avaayo nga ayogera akakkanya omu ku nffe n'abaana bange yenoonyeza bibye era nze mba mulaba ng'omuntu aduumirwa enjala abasinga babavujjayo nga boogera abo baduumirwa njala balirabanga ekkubo mwe bayinza okufuna ekyokulya okitege naye kati ogenda kujjuka kanyinze okakkanye maama w'abaana bange then kati tomanyi nti waliwo obulamu after social media esawa yonna tusobola osisinkana oba mpate oba kuziika oba dduwa netusinkana ne famire yange naye olina jja nayogera ng'alaga there is no life after this. Omutima gunnuma mama abaana bange Rebecca okimanyi I loved you ate nawe wanjagala ffenna tweyagala buli omu yayagala munne nga n'abali waka baakirabanga buli omu yayagala munne naye bano abantu bano ba third parties abo be bajja nga boogerera kwanze nali nsirise nentandikawo bulungi nnyo omulimu gwange nentandikawo restaurant yange emirimu gyange gitambula obuvunaanyizibwa bwange mbuteekinga simanyi kati lwaki nze omuntu asirise sivanga yadde okwogera ekintu kyonna simanyi lwaki kati ate bwe baagala okunsojjasojja baagala kunnyonoonera bulamu siina nze buzibu na famire yange bonna yadde obutakkanya bubeerawo naye tulowooze ku baana tuve mu bino ono yankola kino ono yakola kiri si birungi tulowooze ku baana kuba bba abaana bajja kubeerawo lubeerera era bagenda kulabalaba ebintu bino era baana bange nze nkyogera wano mu kamera maama amwe namwagala era naye yanjagala ensobi za buntu kyonna kyembanga namusobya ansonyiwe kuba nange era kyonna kyabanga yansobya namusonyiwa ku mutima
era akimanyi nze nsiba nkimugamba n'omwaka guno egwali gutandika nayogera naye ne mugamba nkwagaliza kubeera bulungi kyokka kyokka sikwagaliza kintu kyonna kibi akimanyi asobola obajjirayo message nazibalaga nga twogera nakimugamba nkwagaliza birungi buli kimu kyokola enyimba zo zivuge buli wamu konsati yo okoleyo ne konsati abantu bajje bamuwagire era nsaba buwagizi bwammwe mumuwagire mu buli kimu kyakola maama w'abaana bange Rebecca mumuwagire nange mumpagire Mungu fena atuwa obugalirizi tusobole okubeezaawo abaana baffe ensonga ezisigadde zonna zaffe aba babiri era nze sikiwagira zibeere mu media mbasaba ekintu kimu mikwano gyaffe oba mwenna abatwagala kutusabira ate saagala kubeereko ttiimu nti oba ttiimu gundi ya ffenna mutwagale tewali mubi ate nobody is perfect ya mwebale kumpuliriza basabira birungi Mungu abaye buli omu kyasinga okwagala Allahumma amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.